musekere lulimi lw'abasoma nalwo nduyize bukulu wetula wenyoyize tulakaniriza tekiriko nakubuza totwava munnaku makawanekaba abagaga bomukibuga mamaze aliwo amasoma kubuzi aliwo amadena ageduka Sabire yesala tweyanziza musumba tusabire fena batya mukama katwanike emikono. I want to congratulate you my sister Tata Mulangira ab'ebitiibwa mwenna ab'ewaffe gye batuzaala nze ndi wewaffe eyo Kalubanda Masaka Bisanje eyo gyenva kasaba omukisa ayi Katonda nkwebaza abato bange bakulu bange bamaama bataata kwebaza Farida kwebaza buli azomuwagira kwebaza buli muntu alese emirimu gye kama tusabira Masaka oyongere ogikuuma oyongere okutuwonya edda wabirangayo okuziika kungi tukwerabirira ddala abagagga bawadde omukisa Mukama obanyweze obasonyiwe ebibi Mukama otusonyiwe ebibi otuwe omukisa bwe tuva wano mu Kivvulu buli abadde n'ekizibu kiveewo omukisa gubeere nammwe mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Omugamba olina tooki ku simu yo gijjayo giwanike woodi ogina zazikidde olina tooki wanika woodi tulabe you can dim the lights. Yimirirako bw'oba osobola in the honor of God. Tusiza kumukama BannaMasaka ali muwulira buli alina ekizibu kivaawo mu linnya lya Yesu. Batimayo teyasiga weyawulira nti Yesu tiya Yesu Katonda wange Yesu akolera byewuunyo okawanunga naawe wonye siza Mukama ali muwulira tuwanike emikono
musumba webale nnyo webale tusiime bye tukola mwana si byangu sorry engalo ez'amaanyi basonde bajjabo onakulwa great musumba nga wakyabuuza kumulangira basiba ne bannyabo eno ntandikwa eno ntandikwa tati temulangi musagambize nga mugamba nti Masaka ku ntiko mwenna mundoge ku maanyi nga mulinga abatali bannamasaka nga tebatera kukulwa. Where are you Masaka? Barange mbaniriza nnyo okuba nti saawa zigenda ndoza munya nga mukyali wano musagambiza munyumirwa mugumidde ka weather akatali favorable eri abantu abamu muli b'amaanyi mbaniriza nnyo ku Greater Masaka FETE esookedde ddala ate nga tuli bagumu nti tujja kugitambuza inshallah. Okay, nsaba mbanjulire abamu ku bantu ab'amaanyi abakkiririza mu nteekateeka eno era ne basalawo okubeerawo olwaleero. Kansooke n'Omulangira David Wasajja. Omulangira munnabuddu eyenyumiriza ennyo mu nsibuko ye era yonna gy'alaga bagamba nti nze ndi munnabuddu. Era bwe namutuukirira omugamba ku nteekateeka eno yagamba tofaayo Faridah tujja kutambula ffenna era zze wakati mu nkuba n'abeerawo paka kati ate ng'ayolekedde okubeerawo paka yetuggalawo. Omulangira neyanziza naso. Tulina Omulangira Hassan. Omulangira Hassan Kimbugwe naye waali. Yes, netubeera n'Omulangira Goloba. Yes, Mulangira Goloba naye waali. Yes, tulina Pokino owokubiri omukulu Paimento Yiga. Okuva eri e Buddu. Yes, akiikiridde Pokino yonna ekitongole omukulu Jude. Yes, omukulu Jude muleke amusindisa ajja mukiikirire nga naye azze mu kiti kye nga Pokino namba 2. Tulina omukulu Michael Kaddu naye munnamasaka eyenyumiriza ennyo gy'ava. Tuba n'omukulu Juma Luwalaga nga ye Bukomansimbi muli ku mutima era akiikiridde ab'Ebukomansimbi bonna. Yes, tulina omukulu Sebuufu Minisita Mulamba mu kibuga ekikulu Kampala era nga akiikiridde the Lord Mayor Erias Lukwago pena tumumanyi nti munnamasaka. Yes, tubeera n'omukulu Elvis Nsonyi ayina ensonyi ng'erinnya lye naye nga naye ava mu office eya the Lord Mayor. Omukulu Frank Gashumba fena tumumanyi mwana wa wali Ebbira Maria era ye bw'aba ayogera ku Masaka ajogera musanyufu nnyo. Tulina omukulu Engineer Ben Misaga nga naye y'omu ku bakkiririza mu kino era atuyambyeko nnyo mu nteekateeka eno. Yes, tulina mukyala Mabirizi akiikiridde abasuubuzi ab'amaanyi mu Masaka. She is here very beautiful and smart as she is. Okay, then tubeera n'omukyala ow'amaanyi ye anzikiririzaamu ne bwengwa anga Faridah situka si ye gwe Nazaala situka stand up ne bwenkola ki Hajja Sarah Nakindi Ssenyonji. Leero mubaleetedde mumulabeko omukyala eyanyonsa nandera era nagambye jangu mama tubeerewo ffenna nga tutandika olugendo luno. Greater Masaka FETE yinza okiyita ekirooto ekitandika obutandisi naye nga bwomanyi nti buli lugendo olutandika lugenda lukula era ndi mugumu era tuli bagumu as a team nti lujja kula. Okay, kyobulaba mbasiima nnyo mwenna abasazeewo nti leero katujje tubeerewo abakkiririza mu mulangale mujja ate mwe betusuubira okuddayo ne mubuulira abalala bwekiri ekintu kyaffe nga Masaka kirina ekigendererwa ekyokulaba olwo tujja okutambuza nga ffenna abamu era tujja kuba tubategeeza ku nteekateeka zonna eziddako. Abantu bangi abatukkiririzaamu ne basalawo bajje batukwatizeko. Guno gwe mukolo gwokka ndowooza ogusoose
okugatta media houses ez'enjawulo nogenda nobabulira nti nina enteekateeka naba because abantu bangi bamanyi amaanyi ga Masaka the heart of Buganda lwonna batuukiriranga bambi bajja nabagafadde tujja kubaawo after all it is a national cause yes batugamba nti tugende tuddeyo eka tukwatizeko ku bakulembeze tukulaakulanye ekitundu tukitwala nti it is a national cause. So all the media houses, Nation Media Group member, Yajja, Nebera sponsor, thanks to NTV Uganda and Spark TV. Netugenda ku national broadcaster UBC, nekkiririza era netwegattako tubadde nabo bano Kajambo UBC and NTV. Yes, netugenda ku Vision Group, that's Bukete Farmer, Bukete TV, then Bukete All Popular. Thank you so much, Bukete, but what a lot of publicity. CBS, Radio ya Ssaabasajja Kabaka yagamba ffe Masaka bantu baffe nnyo batubeereddewo batuwuliriza nnyo, so why not? So they came on board era babaddewo nnyo. Buddu back home, Buddu FM, thank you so much. Babaddewo UBL, Uganda Breweries, thank you batukkiririza. Then Unilever nga bayita wansi wa Omo. Yes, nga bayita wansi wa Omo ne Pepsodent. Yes, batwegattako nabo era babadde basaale nnyo. Neebaza mwenna mu biti byammwe abaagula emmeeza doesn't come cheap. Yes, emmeeza eba ya bbeeyi naye bambi bazze ne bagigula. Maria's Bridal, thank you so much for believing in me. Thank you so much Info Trust. Thank you so much Home Connect Properties. Thank you so much The World Saloon. Thank you so much Honorable Shatis Musherule Kuteesa, omubaka waffe wa Mawogola South. Mawogola South. Bambi agamba Faridah sigenda kubaawo nengenda kukirindikira abantu ne support yo n'agula emmeeza. So Honorable Kuteesa bamukiikiridde. When you go back omugambe nti nsiimye nnyo nyini ddala. Yes, I'm forgetting. But mwenna abawagidde mu ngeri omwana abakutte mu sente mu nsawo zammwe ne mujja mu ssente mujje mubeerewo nga tutandika ekintu kino zakitwalamu. It is just the start of something bigger and better. Omulangira nziramu okwebaza ssebo twesiimye nnyo okuba nti otwegaseeko olwaleero. Abayimbi bonna BannaMasaka abasinga bwenna batuukirira bagamba Faridah, why not? Tugenda kubeerawo tujja kuyimba era bano batuukiriza ate n'abalala bakyayimba ate batuvaawo nga bamaliriza temuvaawo until saa 6 amateeka gezigamba tugenda kuba tusina, tugenda kuba tubinuka, tugenda kuba tunyeenya. So tiimu gye nkoze naye, oh my God, yes, ebadde journey mpanvu. Tiimu ebadde very committed. Netulemerako netugamba yes, entandikwa teba nyangu, but we must drive this to the end. And indeed tukivuza at least edition ensoose nebanga ekoze eki nga etambudde. So Cosmos Matembe, wherever you are, thank you so much. Thank you so much Jesse in Tabora, tusiimye nnyo from Party Prep 256. Thank you so much Evelyn. Thank you so much Rashida. Thank you so much Brian Ainibona. Nabalabonabona betutambudde. May God bless you. Our security, thank you so much Uganda Police. Thank you so much UPDF. Thank you so much Uber Security. Ndowooza sinafunayo bantu bonna byemulugunya nti wabaddewo ki akasamba tukakonna olw'essimu yange oba property yange bagitutte. Tusaba ne bwe tuba tugenda kibeere bwe kityo. All the vendors that came into this, thank you so much for believing in us and accepting to come and vend whatever it is that you have. Also thank you so much to the media fraternity. Mubaddewo from the state, from the first press conference I called, babaddewo. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki Faridah kino yakiwomya omuntu. Erina omutima omulungi ogwagala ewaffe, njagala nnyo ewaffe, era bwe nalaba nti tewali wavudde okulaba ng'afuna olunaku olugatta BannaMasaka ne ŋŋamba obanze nkikole. And indeed naye nkitandika bwe neebuuza kubadde bagamba let's start, we shall come on board and support you. And yes, here we are. We can only imagine it getting better and better. So please don't give up on this. Kijja kugejja nga ze zimu ku nnaku abantu ze balinda mu mwaka. So as a sign of the Greater Masaka FETE moving on and on, katusale keke no JJ Sounds, thank you so much. Everybody who's played a part in this. Tusiimye nnyo, I don't know how much to thank you. Thank you so much once again. So katusale nga kana akabonero njagala buli omu alieko nga akabonero akalaga obwa Sseruganda Masaka.
Yes, omulangira alina ekigambo kyayagala okusinga bannamasaka era kakisale kakisiwule kisobola okusala keetu. Banyabo ne bassebo bannamasaka mwenna baaniriza nnyo. Nsanyuse nange okubeerako nammwe ku lunaku luno olw'okujaguza obunnabuddu. Nze siri wano nga omuwagizi naye ndi wano nga nange omu ku munnabuddu era nga muto wange we yantuukirira nga mpulira kinkakatako okubeerawo kubanga mpulira ffe mu bukulembeze n'oli olangira mpulira kiba kitukakatako okuyamba omuntu yenna avaayo okukola ekintu ekigasa ekikulaakulanya abantu baffe. Njagala okusiima muto wange ono mukwano gwange Faridah olw'ekirowoozo ekirungi okwolesebwa okwo okulungi okutandikawo ekintu bwe kiti. Mukulaba okwange actually ekintu kino kyalwawo dda kubanga omukolo guno mukulu kubanga kisooka gutuwa ffenna omukisa okusanyukira mu munnabuddu waffe ne gutuwa omukisa okumanyigana okwanagana okwenyumireza mu bayimbi baffe mu bakulembeze baffe okunyumirwa obunnamasaka. Mu butuufu simanyi oba waliwo ekitundu ekirala mu Buganda oba mu Uganda ekiyinza okukola ekintu kino. Masaka yankizo nnyo era nkakasa n'abalala bajja kulabira kuno ng'omukolo guno kimu ku bigendera kwe kugatta abantu baffe n'okulaba engeri gye tuyinza okwongera okukolaganira wamu ate n'okulaakulanya. Mutuufu simanyi Buganda we yandibadde watali buddu. Actually simanyi Uganda we yandibadde watali Masaka. Naye ekisinga obukulu be bantu bannamasaka ebitone Katonda be yabawa abayambye okulaakulana kw'ensi yaffe kubanga buli wonna w'otunula oba byabufuzi oba byamizannyo oba byakwesanyusaamu oba byabuwangwa Masaka ebadde n'enkizo. Mpozi nayo kano kenjagala okubabulira abato bangi kendowooza temukamanyi nti Ssekabaka Muteesa bwe yali nga tannawangusibwa yazimba ettendekero ly'e Masaka mu 1953 naye bwe yakomawo ng'abazungu mubusanga agusinze abazungu ne bamukkiriza okudda okubeera nga kabaka wa Buganda, bannamasaka beekolamu omulimu ne bamuzimbira olubiri lw'enkoni. Ekyo ekintu kikulu nnyo kyalaga omukwano wakati w'obwakabaka n'essaza erya Buddu naddala bannamasaka era ne Ssaabasajja okutuuka okukangavula ku ddoboozi Masaka lwe baali bagimye status y'ekibuga ng'alina akakwate ne Masaka era ne Masaka okugiyita ekibuga kya Ssaabasajja kirina gye kiva, kiraga omukwano Masaka gw'erina eri obwakabaka. Naye nsaba omukwano ogwo n'obwagazi n'obitone Masaka bye birina ate tubikozese okuzimba Buganda ne Uganda kubanga Masaka bw'etebenkera Obuganda buba buterenkedde, Obuganda bwe buterenkera Uganda eba enterenkedde. Buddu Masaka gwe mutima gwa Buganda ate gwe mutima gwa Uganda, Buganda gwe mutima gwa Uganda ng'ate bannamasaka bwe bakulira ekyo. Naye nsabanga bannamasaka bannabuddu okwongera okolagana okumanyigana si bannabuddu bokka ne abantu b'omu Buganda ne Uganda. Saba ensi yaffe Katonda agyongere emikisa, agyongere essanyu, agyongere emirembe, agyongere obwenkanya, agyongere emikisa gye. Nziramu okweyanza muto wange Faridah olw'okufuna ekirowoosebwo ekirungi ate nembasaba mwenna nembeyanza mwenna abasobodde okujja ate nembasaba omwaka ogujja mujje. Abaganda bagamba nti
n'ezikokolima gaali magi. Kale nsuubira omwaka ogujja kijja kusingako na wano. Saba Katonda awakuumire, Ssaabasajja awangaale. Ekivvulu kino n'ekisingawo kino si kivvulu buvvulu. Ensisinkano eno eya buli mwaka ngitongozza. Tuyazizanyuse b'omulangira tusiimidde ddala era ne buwuze Ssaabasajja okugamba nti waliwo abazaana be n'abasajja be abali bamalirivu okulaba nti Uganda ddala edda ku ntikko. Yes, nyongerawo kwebaza sponsors ab'ekintu kino beeyama nno ku press conference eyasookera ddala beeyama nti buli mwaka bamalirivu okulaba nti batambula naffe. Yes, nebaza Twin Brook schools. Bamina Bobatuwagera, the important table. Thank you, Twin Brook. Yes, thank you so much, Aisha Medical Center. Nabubayangwa. Atenga Bambi. Yes, thank you so much, Ida. So Ida, Wandega Imaging Center, and everybody else. By the way, the Madam Menyatimianga, I forgot Bruno Ke, my good friend. Atuimi Dego and Wadesiwe Masaka. Atenga Nintekatekero Wadeweruweru. Atenigidemianga Faridah. Now that you're out, I have to support you, and he's been there full blast. Thank you so much, Bruno. And everybody else who's had a hand in this. So now it's time to officially launch the Greater MASAKA FETE. Weekend, by the way, tuli Masaka techina mustanyo kuve Kampala no chaya Masaka, so tujakupeleka mu recreation grounds walikuliku. Come join us. It's gonna be fun, amazing, and everything. BannaMasaka mubabulire nti kukyaliko ne ku Saturday ja Mukama abakuume katutongoze Greater MASAKA FETE. 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, We
MASAKA. Baya kudola. MASAKA ngenda zibo. Thank you. Bagenda jiwa. Ukawenga zawanyika bebe. Ukawenga lwasole banyabo. Ono omwana mu bayimbi betulina e Uganda, ladies and gentlemen, abakazi abasinga okuyimba Osese, Rema, Namakula, Choloza Bekin Kubikaneza amaanyi, Juliana Kanyomozi, Aileen Nambu, abayimba Domozi, Joseph, akapera just Masaka wanga wanga wekwana akapera just Masaka wanga wenda weponka Sanga sanga na yeranga we mima wanzi
musimusa iyo mutusuka bero tikakumbikiza bimama ati mufumbe buli tikakumbikiza waiting webisi kakaliwe tisesi kusukula face yo abani anaba china babuyita godi abali mukama abala bunda banyaga yako koze baba umusana kwama nguvu yakata kutumia se yera bita face nakona futa tifana ese obo wino kaipusi basi bobo badula mutobo hiro wapi musana kwama nguvu yakata kutumia se yera bita face nakona futa tifana ese obo wino kaipusi basi bobo badula mutobo sigi kitegeeza kukusirika muli bulungi bannamasaka mube mwekubire ku bugalo kino kyamaanyi nnyo omwana Faridah kyatukoze bannammwe munyambule mukole emirimu gyammwe muzirabye nyinamu nembeerera anti noonya lwambuzi kekapya akajja faamu nazemu kusiba y'abato kiriya tugende maaso bamwe mumanyi byemukuba simanyi eki Data kabanyarwanda no munyola amanyi byeka
akyusa agamba baziyatukabiya babateddewo Thanks to JB. Bannange mugamba mutya. Sikwata microphone nikwatira kabaka tata wange kwata microphone. Bwe nalungi wanazza musango temuyawula mukyala na mwami. Thank you so much for coming to BannaMasaka FETE. Luzungu luyitiridde nva bulaya. Bannange mugamba mutambala musiza nnyo. Mwebale kujja wa Faridah Nakazibwe ku BannaMasaka FETE. Munansonyi wasigenda kyogera nga bwe mukyogera. Luzungu lungi nnyo. Era ndabira ddala ng'abaagala okutokomuka omugambo muli bangi nnyo. Sijja bawabudde anyirira si bwakola. Lighton Nambiru mpagala nnyo. Bruno K. Mugamba bannange mwebale kunyirira. Of course, ate singa mwandabako nga nakatuuka. Kati ngubyemu. Era enayina ayagala okwekwasa nti akayima kye tubadde tusuubira si kyoli. Nyumirwa nnyo. Kasawo ki? Akalimu nabatidde babambulira dda make-up wabwe. Kayima ekyamazima okubira kayima engaleza amaanyi mulimu omuntu akola ekintu ngaliku social media nenga tavumbye takoze eki nenga mwenyumya mumukubira engaleza amaanyi kalima mumukubira engaleza alina kyagamba empeta
yavudde UK. Oh, kale. Mulangira. Tukwanjulira omwana ono Kayima. Abadde nga Saudi Arabia ng'akuba kyeyo. Jangu tukwanjulewo Mulangira kunolekedde byokedde naye Mulangira tutegedde nti waali abadde nga Saudi Arabia ng'akuba kyeyo mu luzungu ekibuluumu abadde nga waiter the same time nga waitress ndabadde abikola omulundi gumu so contract weyaweddeeko ne bamudipotinga netugamba Mulangira bamudipotinze mu bitiibwa kubanga abadde atokomoka omugambo. Mulangira oyina TikTok account omwana ono abeerako nnyo Kayima era ensi emwagala nnyo memba tiktokers bonna kuba akola ebintu bye nga tavumye muntu takoze eki ate abalala ne bamulumba ate n'atabalumba nekimumakinga okuba big ekyo kirungi naye nga abasajja bonna abawa amagezi olina akantu kewakola Kayima oba baali bakayita abasajja b'e Saudi abasajja b'e Saudi biki naye abantu bano bosobola bakolerayo akantu ku TikTok abakolerayo akantu ku TikTok tokomokamu omugambo just seconds saliwo tokomoka omugambo bannyonnyole gwoba wadiba tokomokamuko omugambo gwa seconds ekisookera ddala bannange mwebale kunsalako mugambo nze sidipotingibwako omusajja owebbeeyita dipotingibwa so kaakati njagala kuba tukomokera ku mugambo tuze kiravaayo Omulangira nkulamusiza nnyo munnange ekitiibwa mu bitiibwa eby'ekitalo ngenda kutandika bwenti abatamanyiira kukakalukana na duniya n'okuwoza nti enkonomi etutuddemu ensangi zino bannange enkonomi etutuddemu ensangi zino bannange ensimbi zibuseru gwenaani owange ekutuddemu gwenaani nadiba naawe wadiba nooli yadiba fenna twadiba olw'olukulu lwaffe obutagambwako n'obutaviibwako kaffe twabulwatwala fenna twadiba naye ate byonna tebyagaana songa mu bbaala akabisi katwasa. Thank you so much, Kayima. Ate mnacha nawisiza. Faridah Nakazibwe mwanyina ffe omulungi akalija kasimoni kabadde ki ono eddoboozi lyafudde eddoboozi yalikwanyemu abakyala yogereyo ekigambo kimu kuwa sente tasobola kuvaamu yadde gamba ndi emicrophone eno ebintu byo nga bifudde ffe tujja yes yogerayo ekigambo kimu kuwa sente gamba nti yogera ma yogera ba yi za yi
agamba bantu bano naye mwabaze muli beeka si weewaawo ku lw'omukaaga lwa wiiki eno gye tugenda Masaka weewaawo buli ali wano neetaaga okulaba Masaka muliiku n'abeewaffe abalala bali Masaka yonna babeereyo muliiku naki tugenda kubeera ne sawundi yemwe neya Jojo Events era ffenna tugenda kubeerawo abayimbi bonna bemulabye wano n'abalala abeewaffe Masaka bonna tugenda kubeerayo simanyi tubakole eki tumale okubayisizamu eggaali tubayiseemu akaliga waji simanyi tumale bakubiramu ku ndingidi wano muwomerwa ndingidi bamale kubayisizaamu gitege microphone tujulire microphone nakizivaamu tuwe microphone endala tulabe tukole emirimu gya Ssaabasajja kati Robike ani aliyose bwato gwoliyo bw'owulira agizango ng'agoberezaako ennankani tugenda nga namwe mukuba engalo sebwato ninze gwe kali kagamba ti mukyala sembera Faridah Nakazibwe ne Suuna balusibye mu Uganda muno mwana okuzzaako olulala balusibiddewo banne tweyanzagire oyanza engeri mukama waffe mulangira kati nno munneega nkonyemezi bulijjo ogamba mulangira muwagizi waffe mulangira badde nsaba nkwe ku ngalo za mulangira wasajja mugeye nga waali mulangira oyo mukama waffe byonna twesanyise nnyo okulaba webale kujja ku nsonga ya mwannyinaffe nga nina abantu bangi abogeya mulangira ngenda kugeya nga oli mwabise haji ati nawe ngenda kugeya nga oli nina bye nanyumiza Faridah n'awakana nga toliiwo kati ngenda nsooke mulangira ekisooka mu byonna atwagala nnyo ng'abaana era yantuma nkugambe kati nali sigambanga kankugambe nga waali ngamba muganda wo nti mwebale emirimu gye mukolera ndi muwagizi wammwe mulangira tweyanza nnyo ssebo kati olunaku lwe nasooka okumwaŋŋanga okumusisinkana bwe nti mba ntambula bwe nemulengira nekukuba bwe nti mukimuli ngenda okulaba nga ntambula gyeno bwandi gyenu neŋŋamba nze nakoze ekiriiro naŋŋamba emirimu gyo gyebale ne muganda wo muŋŋambire tetuyingira bwaka Greater Masaka FETE tetulankinga twabagambye nti ekintu kino kinene jejje babukujja afuluma adduka ekikumi jejje teyabimanyira ajjukira emizinga teruweere waabwe
Thank you so much. Beautiful songs. Ozaala leero nga figa ekyaliko ebitugana ozaala kufa figa okikola otya maama wama tukola kyo tetulina kuva ku mulembe si kyo otuwaddeyo tuzaale agambye atya soka ozaale maama mbu bansasula nnyo ne bammalayo olwo temukisusa bannaye buli ayagala nkole toyogera ku mwami bindeeba nkyuka nsanyuka nnyo n'engwa eddalo kaka tolaba obadde onkyankalanyiza nga nerabire ne byenina okwogera anyway bannaye kantoola omukisa gwena okwebaza ku bantu mwena mwena wabaseemu ebali kujja vvip mwakubira kalulu akamanye bannaye mbagala nnyo buli atalina bindeeba musabira afune bindeeba nenga ordinary nenga ab'ekitiibwa mwanina wange banaye omukolo frank eshumba banaye netabo yonna tubaniriza nnyo mwebale kuwagira greta masaka fete tweyanziza nnyo tweyanzege tables nyingi tugenda kuba tukonako emu ku emu era we nalengedde info trust property consultants but mwakubira ku kalulu mubone mwebale gula tebo babongera ebyokunywa ku bili yammwe nalengedeko ne ku tebo ye pasta bujingo bannange wonna we muli namwe mwakubire kalulu akamanyi babo bannange mwebale kujja bagambe mbagala nnyo mbatumidde bebakola bongeremu kasupo anyway tugenda kuba tukonako tebo ku tebo
tukulaba ssebo ow'ekitiibwa tusanyuse nnyo okubanga abaze okubeerako naffe olwatukola leero tulutwalaga lunaku lukulu nnyo okubanga tubaddeko naawe awangale ayisa basajja chipusi yadde akakoko puleyini chipusi teziba tuje mu VIP tekuli yadde akasoda alibbe tasinga kyokanya abasalu awalodi saluni kati katugenda akasoda nyo chiku uli omukulu mumanyi aliwa uli aliwa ono wikakofiira oyombeka naye aliwa oli simulaba ayambadde akakofiira shati enjeru eyina ekitoki mutegedde yani babi webale nnyo kuwagira bivulu beera wamulabirawa mulabira ku saati tagikyusa wamana kunuwaki yaliwo twamulaba naye nga bannamasaka mwebale kuwagira njagala nnyo bannamasaka mwekubira engalo ez'amaanyi bannavip katuveeyo katuddeko mba others olaga wakeddetta mulabidde kwayuya ng'olaasetta naye nga bibaawo mulimu ow'ekitiibwa omulangira twebaza nnyo Buganda okubiriza abantu okukola abantu obagagga mu Buganda tetuli bubi bannamasaka tetuli bubi twakubira engalo ez'amaanyi tetuli bubi nange buli muntu gw'abaana mu kikuubo sima mu kiyembe bonna Masaka tulina abasajja abakoze n'amanya nga bava Masaka mukulu lwasa erinnya alikoze we Masaka omusajja tali muntu webuddu fala Frank Agashumba Masaka Innocent Masaka tulina wesi wakatikkiro Masaka ffenna tuli ow'ekitiibwa Lubega Dickson Madira ati Masaka toyogera ndi wakitiibwa bannange era nange maama wange we Masaka yadde nti banzaalira Kololo tolimba bantu bikyukamu ate omuntu we Masaka wamutegeerera katugeze ng'ayita erinnya maama nti kati ow'ekyagwa agamba maama abe Masaka waliwo okoze ensobi wamanye tuliyita maama bawanga wulira ow'ekyagwa naga taata wulira muwonoona fe ab'ebuddu taata olisege bawangalamu toyireti mugita mutya kabiyonjo tulira fe ab'e Masaka ebuddu mbuusa lubegalasewa mukayuka olugumu olisegera munnamasaka ng'aguza mmotoka omusajja w'e Masaka ng'abwasanze omusajja w'e Masaka ng'aguza emmotoka asaka n'akuba ekika kimbe sibazibu naswadde dda otawulidde nti empewo ekuyitamu tewaninyandike bantu naswadde towulidde yadde akawewo kiki bibaawo badde gamba mbakusuubizo kyekyemotoka sirina anaire esiro kyemmotoka na moto ono katuweeko tusaaga obadde okinye anaine lindako katono twakusuubizo kyemmotoka bantu tokudalira abantu naawe tuyambe okusuubizo kyemu
otyo emmotoka y'empya omunnamasaka omutuufu agenda n'agula vitis UAS n'alyoka agitwala wali mu Lwera manya wa mu Nnyendo omwana alyoka agiwandikako ebigambo emabega n'awandikako akagambo ate akulaba yakugaya mu maaso n'ateekako bwe mba sikulabye tonyiiga owe Masaka Saala wankola bubi kati jangu ondabye kulumya kozengera Masaka ajalyoka akula ekyoya n'akiteeka mu dashboard nga kigira kiti n'alyoka akula kino kidole ekikira kiti kino kidole ekibwa n'akiwanika mu maaso galuwakuba muhambu nga kigira kiti ekibwa yowe Masaka kimugamba tukkiriza osegeera n'agula steering n'agiteekako ekyoya kati bano abasajja bamanyira emmotoka n'alyoka agitona n'agyambaza emitto eno mu rimu zaayo n'ateekamu obutaalo obwa bbulu bw'aba atambulira ng'omukolo omwana n'alyoka amuteeramu kaguufu emabega n'agenda ng'asabula walukaka basoboka yefe ab'e Masaka osegeera gashumba nalina sente babaji parking gashumba bajja n'emmoloka avuga emmotoka ya bbeyi vyait bw'atuuka ensubu zasuula tamayana gyasitampu aba agenda n'anakakyayike n'amaliza aba agenda kiruwa oh thank you n'akola kiyita bulijjo munnamasaka atuuza enseenene ng'emmoloka y'empya ajja n'agipakinga wali mu paking abawakana mubuuze kojja wa Nakazibwe fe tuweeta bujulizi bw'aba yakapakinga vitisi ye asooka teekamu kadde ate takakasa nti kakola n'agikoonako alabo bakakaaba n'akajjamu n'agyetooloola alabe babunamu bulungi nga bwagirese wamala engeri gy'abaakubya ekikalu ng'akakido kalinganga akambe nga kasala nosala enkoko akisawana mu maaso bakirabira era waaba atambula afuna nnyo okulanga mwenna mulaba ekisumuluzo ekyo kyamwanga sayidi eno omukulu oli otya gyebale oli bulungi mala gyamuyitako era sayidi eno oli okitegera gyayingira oba watakitadde wano kimubeera mu lugalo bwekiti n'akikwata bw'aba ayingira otasooka okubuuza abawumba bamwaza mulimu kiya eno cricket ovo eyefe abasomoka lwera enjazajaza nyingire nga sinnagenda security eri safe emmoloka yange wegipakinze walungi mwina asikali sagada akwatako nati n'alyoka ayingira ebba ne bw'aba afunyeyo omuwala gwakwana ayagala amulage nti alina emmotoka nyabo gyebali yinkwana musajja munnange wali musajja mugo nedda kale nyabo gyebali oli bulungi uli bulungi eno ya cricket ovo kitegedde babita musiitwa ennyendo musiitwa adiweya tegedde oyagala okulya oba okunywa ngakunywa ojja kunywa naye sente zesse mu mmotoka yange tugende nzikimu otya ngayagala gikulaga era kyova osanga etutusente kirungi olwolwa omwami mayanja musajja mukaka mayanja home connect properties tuwulireko mwami mayanja mwami mayanja tuwulireko oyo awagidde ekitundu kyaffe kino bandi webale nnyo mwami mayanja osanga mayanja ng'alina gashumba bali mu disco bagavana bade mutusonyiwe nnyo bannange
ekibi kati tebabataddeko mannya mutusonyi banna tulinga abazze okukolera bali kati nosanga mayanja ate kano kabeero nakamwe kajja mayanja ng'alina gashumba bali mu gavana babeera batya nga bali mu gavana emboozi sebanyumya oziwulira ziba nyungi nga zikwata ku bantu era ku sente kyangu bijja twakayimba ani mayanja ani gashumba kanaye mayanja bwafaanana kisitu baludde okwera bakoma kwera bamasaka amanyi ge bazinisa laba bwe beegwako bijja sabula emboozi zabe ziba za hola naye nga tebamanyi bonna bali mu kifo kyekimu bijja kuba bisigwegogasa kafuupi ngayimpa ani kafuupi zendi mbisi so tugenda saka munda tukola ki waliwo abantu ab'enjawulo betwagala recognizinga mujja kutusonyiwa World Saloon kansanga mutuwubireko World Saloon babakipsi basiba penso waliwo bannaffe aba Info Trust Property Consultants batudde walimwe bali kuwagira twagala okwebaza bannaffe aba Home Connect Properties mwami mayanja kati nno kufa baganda obuye baganda tulinamu empisa nnungi naye baganda fe abasinga ojjubisa tujubisa nga tuwaana bubi mayanja embwe eyina sente omusiru oyo mugagga mwami mayanja tukubiddeko tofaayo twagala okwebaza bannaffe aba NTV thank you so much for supporting twagala okwebaza UBC TV Radio Butu tweyanzege Aisha Medical Center mutuwubireko tumujjangu okwo assalamu alaikum mwebale kujja nidako hajja tuli mu kurini siye mugundi siye mukyala wa Haji Rashid Lukwago asangibwa siye kwamba mufaananyi wano Maria's Bright of Bamu abasiro basika kukudduka lwanyisa nnyo okukaddiwa simayiringa buli kadde kikuyambe feesi obuteesika switi za handi za daringisa buli kadde womuyitira akolole bukolezo muyitabe ate ng'okakkanye ku ttaka ne bwe muba ku ssimu fukamira abo banga oyogera n'abalongo tambuza sitayira baami tebaagala gakazi gamagalika bwapatayiza bumusimulire bwe muba babiri kimubuukeko bagira okutayiza abafumba mukubira akalulu si bwe kiri nyangindi gwalikumbimanyategeera yerina era bakazi kubattira omutalamanya sikusakula ngamba batulekawo munowa kwewadde okuva awaka ddala lwaki omusuulawo obwange obusuuse tetwagala amuyina otupatikanira ye kyemujjakola gwatutika mbuto n'okutukaddira ngakebe awutwa mwekitontola si bwe kiri bakyala nakazibasirize z'abaana zesasula n'okulabirira waka nakaziba sente z'abagenza kuzireka zimuleeza ebikya kakakuna mukwano mungi gwenjagala
sewa watunula sitasika chiyesheni echinamba okozi kuleta kulande wakweta kulemanju twabira sewa katai mjendu ya mtasika saidi ya kuhavinga fani kudaba amenyeka inga oba kutukabane kutukona wecha gagata nakanya amenyeka inga oba kutukakumba kutukinyamulo tulakisonga yale bisima saide omugambe wanti nesaide omugambe abagagabega sibawulira wanti bagega mitima obayongobesa nyimba obukowekowe bubakunyuka okusamalirira omuntu awakukisanga erikire kwangogerera osobola okukuba amasasi ku mutwe ne gamuyitako osobola muloga buli byomuloga ate ne bidawulo omupinga ewakwasi ekiro kyokuloba sibwekiri omulenya site n'alumba erugogo n'agagawa sibwekiri abantu abagaba n'okubatera okwogera n'okugasigona wetooze okutyamukambo kimanyi nnyo nti tubagaliza kubeera mirembe buli kye mubeera ababepikiro balemya mungu basiranyepo abalwaze zino endwadde ez'okwerabiralabira mubatumbire mubaleke mayiro mutwale mabega babulwe sente nyabula bagira obunanfuzi abalwaze ono kanso ba hepatitis B abalwaze ono coronavirus atwavuwaziza zendiwa mukisa buli byenyimba nga mubikiriza Thank you. Tondono munene era Katonda akola ebyamagero mwongeza mwegaliza amaanyi webale kwata bendera yaffe gategwa ng'egenda mu maaso mwebale nnyo kuuma omuziki abantu ono bayimbye omuziki mugwagala bye temuli mubyewummula bikola kibi okitegeera mubongere engalo ez'amaanyi ekusoma kati empala gyenkuwanya eyo nina kinga tulina ekibiina fa kisonda ennyonyi ekibiina ekisonda ennyonyi ya mukyalo tafiya natumwina akati mbadde nsabasezi bamufuye muzimbe yazitwalayo omwoyo bwe nkwajjula nnyo eddiini zirikire muli erinnyo twasanze mukulu we Sebo ffe tuli b'e Masaka tetuzanyisa sente sibwekiri sabu abeera bulungi twabategeera ku ssente ekyo kyekugambanga kikko katono nnyo nga tunagenda wala njagala twanirize omwami ono John Mary Sebuufu yatwala ebyensimbi Honorable John Mary Sebuufu yatwala ebyensimbi mu KCCA aliwo ye minisita w'ebyensimbi tulubireko taata byoyo tulage naawo osaagasaaga yoyo yabimala tabaawo na zakashi tuyitako akawunti abala akawumi nga inako musala gwataano nze sijja bikola ne mwami kintu nsonyiwaali representative yoyo walodmeya naye abaawo kati n'ekirala bakasalazi baffe abalungi okuva ekasangati bannaffe mutuwubiriza kyekyo ne Farida otegeka Farida bamiwira bane twongere Farida engalo ez'amaanyi kube Faridah Nakazibwe tumuwengale nekaago gajja waali but of course ladies and gentlemen tunagenda wala big events nawo webali big events mukyala alinga Farida amwe n'abakyala ennaku zino batandize omuze ogw'okuteeka ssente mu bintu bino Farida ategese Biki naye ategese tugenda beera wano ng'ennaku z'omwezi 10 February eggwanga mu kye Dr. Jose Chameleone kugamba baasa buli kimu kiba kya oda seka bunira seka bunira mukumba wewe gasiya amagulu gata amagulu gasiya amagulu gata amagulu chuki mabega
Kiswahili. Bano benimba bana banyoko. Nimba babo. Nika. Okay. Tunaweza kubwa. Sirene mtembea. Mwana la kana bana pole. Fanya. Tukuma tukende heri. Basi leo. Tembea. Lumuko mwana alikutupa umutima. Nasirika bweche. Kati twali China. China ndio Innocent go kimanyi tutambula nnyo. Omulangiro kimanyi tutambula tutera okwesanga mu America. Omulangira siba kiri. Bategeeza abantu b'e Masaka bane mu kisonyiwo tutera okubaali. Ne mulangira. Twali China. Amajaga yigawe byawufu. Ekinene kino kyeki. Ayi. Ragwe komanda kuba China ogimanyi. Ki? Aba China. Badala bye mu China ofono. Yaba yalwala bulwadde ki. Kati bw'oba mu China agambe. Wano muzaalo mwana n'akonziba n'atava mu kifo bulwadde. China omuntu bw'awanvuwa bulwadde nnyo. Tebakirabanga nako. Kati gwe komanda. Kati oba gwe mu China gwe Semawongo. Weefuulimye. Kola order. Omuseti. Ladies and gentlemen, atuli omwami oyo ali okulwa ffe tetudukira n'ennaku yaffe musajja w'e Masaka Yava mu nnaku ennaku yamuluma mukasati akayero akiyimbako Katonda akozesa abantu ebyamakulu olunaku olwaleero basaba ne banyabo. Haleluya tukategereza Mamu, nyoge, mirembe, tugende maaso. Abagagga be baffe Masaka Masaka ekitiibwa sijja kumenya mannya kweswaza. Congrats my sister Faridah. Tugende maaso. Tugende DJ. Let's